Mother Keya oliwa? Ndio wekitiibwa omulamu. Omusango twagufunye. Go wabiri ali wago wabira gutwagala wana. Nzisa busolo. Nzisa busolo Wanjo wekitiibwa omulamu. Kati yimirira. Mwekoza nnyo nemba mutuvuma nga temwekoza. Onayagala kusiba emyaka ena olw'ensonga ati wamuvuma ebigambo ebinene. Asussemu wekitiibwa omulamuzi. Emyaka gibere musanvu. Wekitiibwa omulamuzi. Yimirira. Yanvuma. Nze nswala ne bba wange okuntunulako. N'abaana bange nswala. Ekitegeeza emyaka gibere musanvu. Gibe 8 wekitiibwa. Gibe 8. 8. Yata n'akatandika sex. Okalaba? Sikako. Owekitiibwa omulamuzi. Labayo sokombe ku bipapula ebyo. Owekitiibwa omulamuzi oyo teyalinze. Wano kiraga ati naye ate Mother Keya ng'owemula nnyo abantu obavumye nnyo ate oyagala kusibisa ono lwa nsonga yakuwemula. Olaba kijja terugenda bikkiriza stampu ekooneddwako. Labayo ono omwana muto ate gwe oli mukazi mukulu. TikTok y'abaana bato naye mmwe mwagala ne mujja mmononera abaana mmwe Mother Keya Case dismissed. Ekigeeza case eno Mother Keya gwalina okukwata ssente n'oziwono gwawabidde kubona omwana tukitegedde takuvumangako neyanziza nnyo lujanja lwaleeta era TikTok lugigobyeko abazeeyi. Mother Keya back TikTok.